Nga bannansi b'eggwanga lya South Sudan bakyeyongera okujja mu ggwanga okunoonya obuddamu olw'olutalo olwabalukawo mu South Sudan, kamisona akola ku banoonyi b'obuddamu mu ofiisi ya Ssaabaminisita Douglas Asimu agamba be bakyasinze okuba abangi era nga tebabafunangako. Okusinziira ku Asimwe, enkambi eziriwo zijjudde ate ng'abantu bakyeyongera okujja kuba buli lunaku omuwendo gwabwe gulinnya. Ono agamba wadde ng'enkambi zijjudde tebannafunayo kirwadde kyonna kiva ku mujjuzo. Since the beginning of July, we have received since the flaring of the conflict in Sudan, we have received over, we're getting to 61,000 the whole of July until now. That is a very big population compared to other arrivals in the previous month. Ebitongole by'amawanga amagatte bikolamu nabo obukubirire okusobola okukomya okukuluusanya abakyala n'abaana mu nkambi zino era ng'omuwendo gw'abantu abatuusibwako ebikolobero gukendedde. What is clear is that we don't have this on a high scale. So far we've just heard about reported 2 cases of gender sexual based violence, 2 in the new group that has just come in, and of course police is responding and handling that. Douglas Asimu ayongeddeko nti bali mu nteekateeka za kuzimba amasomero aganaasomerwamu ababundabunda nabo basobole okubeerako mu mbeera ennungi. For other services, whether it is health and so on, we are coming in with the UN to provide additional support for the health centers, even set up new health centers. We shall set up new schools for these settlements, and so we don't anticipate a very negative impact. South Sudan ly'eggwanga mu nsi yonna erikyasinze obuto wabula nga bannansi b'eggwanga lino tebeeyagalirangako mu bwetwaze bukya babufuna mu 2010. Ku lwa Kingdom TV, Nasaka Joweria amalindirire. This is Kingdom TV.